Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extradigest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa ne Ssenga Sebanga. Abantu b'abantu. Muntu wa watu. Yali oyo. Omuntu w'abantu. Muntu wa watu. Wewe si chairman Nyanzi. Naye yakakoba mu Luswahili. Yakakyusa. Kavunula kati mu Luswahili. Muntu wa watu, omuntu w'abantu. President Museveni yatero byogera. Agamba atya? Hakuna mchezo. Olunga ategeza ki? Kine ekisanja. Hakuna mchezo. Neko tulazeeko boy. Lindako. Hakuna mchezo kivunulwa kitya mu Luganda. Waliwo ekisoma wali ku Poko Joint. Ku Ntebe Road. Nali mmanyi President Museveni bakyategeeza. Ndi Poko Joint. Tukawe nnyo obudde akafaako. Mbogaako baaba. Nedda omukulembeze kana talina n'akalaka agamba wacha. Wacha wewe. Oba yali atega wacha wewe. Ng'ategeeza ki? Tayagala tayagala kwogera, atayagala kukuma muliro, tayagala kwogera muntu. Ayina omuntu gw'atayagala oba omugeyo otyo oba ng'awulira. Oba atayagala muntu amutiisa, amukangakanga. Ebyo biri mu Luganda. Mu Luswahili ne babyogera batya? Wacha wewe, wacha. Hakuna mchezo. Ogambye hakuna mchezo, kategeeza ki? Poko Joint eri wali ku Ntebe Road, kapande. Wanji oli otya? Nze mwendi. Oluswahili luno lutegera kyenkana ki Sebanga? Oluswahili because akagari nti oluswahili abayimbi baluyimbi ba Chameleon. Olaba otya tukola show oluswahili leero? Yeyo oluswahili ati kale bajja kulemererwa abatugoberera. Bafaako gwe kola habari mzuri. Yes. Hakuna sida. Na mimi anafanya kazi na bidii. Aya. Ya. Kutoka wapi? Kutoka kwa Namungona, kutoka kwa Dubai, kutoka kwa Uganda Chadondo. Ya. Jina lako? Jina lako fanya. Tuendelee. Ya, mpozi chintu mchezo madansi mzuri kabisa. Ya kabisa. Mwana inchi ni chintu gani piga yidwe wati ya moto barabara sana. Hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Sasa President Museveni alisema wacha wewe. Aliambia wacha wewe. Sasa anasema nini? Serikali yangu zitafu. Ya. Piga chintu gani? Kuleta mchezo, anapigia risasi pu. Serikali. Ya. Alisema sawa hivi. Hakuna mchezo. Sasa sasa hakuna mchezo. Kali hao waambie. Ogenda wasa mu Tanzania oba mu Kenya. Waambie hakuna mchezo. Alika tolompeddeyo. Kati byenjogedde obimu bifu embiru ne kati olo mba mpedde omanyi buli lulimi buli omu ayinako ebigambo byamanyi. Ndekebera Nyankole gono gatwogere mu Nyankole. Saba sheko maawo. Ate sobola. Omanyi lwaki? Sebanga. Mama Phina atangamba ki? Ayakubira. Mama Phina. Agamba ki? Wanji mama. Chameleon wamukozeeko wamujeko engalo. Ne mama kye wakoze watutaasiza omusajja abadde ajja kuwemuka ogwokubiri. Wakutte enkwate. Wamma kyovola baya. Kyovola nti ekivulu olwawedde n'etonya enkeera w'olunaku. Mwambie kwa Swahili. Kakati mwambie kwa Swahili Mama Phina. Nze nange era ennaku zino banzoganya. Nina omuntu antawanyawo ku airport gwe mbadde njagala onkwatiremu. Mukazi annemerako nnyo Mama Phina. Nawe obadde omulabe eyo mu kirooto. Amina mama nawe bana kye wakoze buno bwana nakulabye ku gundi ku TikTok. Buno bwana obuto obuzanya ng'obusawo Obuganda. Webale wamma kutujjirayo mazima. Abafere bujjeyo nsobi z'abafere. Asante. Mwambie asante. Asante Mama Phina. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hakuna mchezo. Kankone ku musajja oyibula. Asante.
Asante. Maama Phina takwasaamu Oluswayiri. Maama Phina tuli kumpewo katukuddire. Gwe. Wanji. Maama Phina takwasaamu Oluswayiri. Atakwasa. Naye kuwulidde omwebaza. Chameleon yakwata enkuba. Yakwata enkuba. Maama Phina. Nkutidde. Eyo enkuba yali ayina okudda. Abekugireka. Kuno yali tuteki. Bantu bennyini. Obadde ojja kulaba Wizo nga gamukulukusa wajjo. Bagamba Wizo atuleke leka giteeke na mukanyonyi. Agira atuleka. Nani huyo? Nani huyo? Kubaita akanyonyi. Flight mode. Muwache. Atuleka kalike tumugambye. Nze bale gamba amazzi. Linda Wizo. Tujjawo kano. Flight mode kyeki ku simu? Flight mode kanyonyi. Kategezaje? Kujja ku simu switch off. Ye flight mode. Yeah. Ate okugijjirako ddala. Switching. Kati wano okoze ki? Flight mode nji switchinze off. Ye flight mode. Alikala ono kuba teyitamu erisai. So ate okugijjirako ddala neviirako ddala. Switched. Otegerako iddi. Okulagira ddala nti ogigiddeko ddala. Kiberaki? Switched. Tuddeyo wali. Eno enkuba ebe kutonnya. Yeah. Maama Phina n'agireka n'agita n'agamba nti kaliwe yakola yali yatwala stage n'etwala zino tenti n'obutebe kubanga lwaki bonna bakutuula. Ku luno yali tutte ki? Ebadde ejja basanga batudde nga Wizo ali ku stage gwesooka okuleeta mazzi. Wizo agenze. Ezaako ani awo? Ezaako AK-47. Yafa. Anti muntu wa Chameleon. Olwetwala buli omu. Famire yaabwe. Kati eddako abawagizi. Kati esooka kutwala bammeeza. Netwala muwoozi. Ezaako ani awo? Ezaako balamu. Musajja wako n'ateekateeka stage. Era eyakola stage ya Chameleon yani erinnya Bloody. So nali naye kunyonya Dubai. Kisoboka. Haliwa. Steve Jeni gwe mubuuzi. Nti ki? Oyo aina musajja alina respect. Mwami era erinnya lino ndyogedde naye ndyogedde ddi wa respect. Musajja wabuvunaanyizibwa ate anjagala. Twakagenda naye Dubai emirundi egi naye tuconnectingira ku nnyonyi. Enkuba ebadde ejja mutwala nti ayagala nnyo ebyuma bye. Senkuba yali tute Steve Jeni n'etwala Wizo n'etwala Muwozi n'etwala Balamu. Ani omulala? Bano abakuba engalo. Tiimu Chameleon. Lion Island. Lion Island. Atugenda obudde we buli Idris tali mutupa pya. Muzibi ati enzikira. Nenda sebo. Idris otwongedde mu dashika. Atwongedde. Bajira bate kibiina ekyo? Lion Island. Gwe kati bale sewulira bulungi. Badesaba. Onkwatire wano bwoti. Nandikutte onjukiza omukazi. Tukiddamu mulundi gumwe ekibiina kya Chameleon bakira bata? Lion Island. Kyekikola kyekyo. Tugende tukole. Kikunga bantu. Lion Island tugende tukole mambo bado watasema kwanda sina kula mabeluda wadde tudde mabeluda mambo bado Chameleon akuba endongo. Awo yali ategeeza ki? Abalina olugambo. Toli ati mambo ebigambo. Bado. Nawe Sebanga nasuubiza abantu basomesa Oluswayiri. Oluswayiri tugenda waayo obugambo bubiri n'osirika. Kati abantu bawere ddala ekintu nga kiwanvu eky'Oluswayiri. Sebanga olina Abannakenya nga bafaani bo. Buli wenajjukira nga nkibawa. Bafaani bo. Buli lwolekawo omwaganya. Bafaani bano Eric Omondi abatwala. Eric Omondi ne Tanzania muna Kenya. Akola ki? Muyimbi. Sasa mwambie kwa Kiswahili dati wewe Eric Omondi mwambie muntu toka kwa Kenya Philip Omondi muyimbi
Muyimbi michezo anafanya kazi sida chintu gani mwambie toka kwa barabara kati aomba ngambie echi ani nange chimbadde njagala buuliza ani nagenze njo ekindi kumwa chenjogera sasa unajua Diamond Platinum Diamond Platinum anatoka wapi Gindi Sudan anatoka wapi Sudan Diamond Platinum anatoka wapi Sudan mwambie Diamond Platinum toka kwa Sudani asante sana kwa napigia muziki kwa napigia muziki asante sana tugera kuwa no mchala wano se alibawazali wewe letate gali twakuwekozeko zali nkweba zako mwanyinazi olabika bulungi osinga n'abawala bana abaffe abatanda bakuzaala ekyo kiri ku record era nze omuntu gwensinga mbakazi asinga banjanyiri nze katola bantu ayogera bulungi alabika bulungi tola bantu mukulu ansinga zali na wajja takusinga zali kimenyewo tukuze tulaba zali mwe bani se ali mukasemwanga mwe bani Sebanga tuve mu byolo omukyalo yo musinga obukulu zali yes omusinga just bano kati gwe sente zabula bubuzi sikubula kubanga nze ngenda okumanya zali nga mukasemwanga ngandikana kato ngoliki kana kato yanga dogo nenkula ng'akyali mukasemwanga semwanga n'abeerawo n'okubeerawo n'agenda wa Diamond nalugamba afunye omusajja omulala n'agenda n'azaalayo abaana bameka babiri nga batono yaina zaalayo bameka nze nakala kwa yazadde sinali simanyi mwambie Zari anajua Swahili mwambie my daughter Zari asante sana kwa loving people to serving people thank you so much asante sana mwambie watu wa Uganda wote kutoka Tanzania kutoka Kenya kutoka wanamupenda kabisa repeat again ambie Zari watu wa Uganda watu wa Tanzania watu wa Kenya watu kutoka South Africa wanamupenda kabisa sana mwambie watu wa Tanzania watu wa Uganda watu wa Kenya watu wa South Africa watu wa Sudani watu wa Nigeria banakupenda sana you will have a love a nice love ni abantu tubawe olulimi lumu ali njagadde kyogera mu Luswahili ne Kiganda shiaze wati kati lubunasolako n'omukazi ng'alinga Zali kajja nsobi anti wulira era nawe Zali nsobola okufuna tuba tubyogera this is a true story I'm not joking my brother say it in English say it in English I'm not joking this is a serious note yes one day what happened that day I had a concert where at Masaka very good town Lukaya yes I know I pass Lukaya the next town is Lusango I know Kasango no the name of there mix thank you the weather mweche kiseera I am upcoming nali nkyali upcoming weather ebiseera ebyo okay yes kati the problem in the Masaka last time ebiseera ebiyise batusuzanga mu nyumba z'abantu you don't have lodge accommodation you sleep where? You sleep in the house of who the people thank you kati the problem comes at what time tonight okay yes tonight nebinyumye mu Luganda nawe ati ebibu sibimanyi njagala njinyumye amakulu gaveyo gwoli omukazi yalugwamu kati engwamu yalugwamu yali mulungi ng'alinga Zali musawo kati nansi muzu abana abazungu yayinaka abasawo abazungu bayita mu luzungu abasawo ab'ekizungu bayita mu luzungu doctor so she's a doctor
Now tomorrow yesterday she is a doctor yesterday. Yeah. Very good. Ne ono yali Nancy. Okay. Continue. Brother continue. Kati omukyalo olinga mulungi. Kati bamanyi yalinga Zali. Nono ye yali munyarwanda nenga ina face aina buli kimwa aina figure nga ayimiridde ngoma nti omukyala abayita kumene mugamba wow beautiful. Ekivunulwa kiti. God is good all the time. God is good. Kati munnange omukyala nga mugamba yagenda okunsuza nenga nzalawa. Kati munnange omukyala nga bwe gambye nti mu byalo twagendanga okukola ebivulu tusula mu nnyumba ezo z'abantu batuyambako tusuzaako ne tubawaayo akasente ne tukuba sho. Kati omukyala oyo yayansuza naye nga yanjalira wali wabbali balina batwalira awo mu ddiiro mu kisenge kye naye nga ye musawo. Munnange endongo ekuba. Kati omukyala oyo ayingira endongo ajja okutulaba. Kati bw'ayingira endongo anywa atamiira endongo eggwa. Yanywa kikide mugga. Ebyo ekiseera waaliwo yigo ne chairman yanywa kiyigo kubeerako ekinyonyi yanywa kiyigo wagitaata. Kaakati munnange anywa yigo chairman byonna nga bigatta. Chairman yono waliwo ESB yoyo nkotidde ng'oli mukulu. Nakugamba ebiseera bya dda ng'olina emyaka meka. ESB fomu yajja erinnya. Nkotidde oyo mwana mugezi baddaye ESB fo yatwozaamu chairman ESB. Kati munnange omukyala nga ateekako namaalwa kyekigudde kano ke kavuze ate za bbeeyi zasene meka miliyoni 4 ezaki Uganda. Tutuuse ibula bonofuna sente ja bimanya otandise ebintu byakali akafera akefuula mu kalomba dduwa akabbi kali okategedde akakwata abakazi tokayisa na mukama tuswala noswala kakwata abakazi ako kalekenze nakalaba nenziruka kalabe duka kakwata abakazi kawalunjako abenasala bakakonga lusu gwamane gamba kefula kabalombereddwa kakwata abantu aba kawalumeza bakwebaza mama era bagenda wulira essanyu ng'oyogedde bwotyo Betina Namukasa Sebanga Gulesikaani Omulangira Suuna bali ku miranga maziga biwoobe kawalumbe tabbu kaakati munnange omukyala anywa avaako kalinga omanyi okutamiira abeera mulaavu omwoyo mwengo gusikula nnyo laavu omukyala abeera mulaavu kati laavu we mulinnya feeling zalinga 5 ogwo mwenge gukuba nnyo biyigo byabizitowa tebiringa tasikalaiti tebiringa bbeero abasiraamu tumanyi kimu Allah oyo yiga akuba okakasa nkotedde kati munnange omukyala ng'esheggwa tudde eka bwe twadde eka omukyala yanneekwatira ne ku mukono kati bwe yansembera awulira akabugumo kavaawa kutidde ndi muzibu nnyo nze kuva buto kali munaye ampa akafuba agamba ate yakavaamu yasulamu kasule kati nange kye nakola nga neebegera kutidde anti yali atamidde bwe bayalira obuliri wali wansi nasuleme waggulu nga ndi ku kyaggulo ani yasobola kuba bali bayaze wansi kwolwo nange neefuula kawuka kati omukazi